ali ngenze kunoonya ku ssente ndi omu ku bantu abakubye ku kyeyo mu kyombo kya Buwarabu era nga gye nafuna akakisa kuba nti nasobola okonvatinga nefuuka omusiraamu olw'embeera gye nawangaaliramu as a way of survival neneesanga ng'ensi entutte ate mu kkuba eryo naye okusomesebwa kwe nafuna n'ebyo byenjize mu madiini gonna nendaba nga ffenna era tusinza Katonda y'omu era tekiina kye kinkola kuba bonna kubatwalira wamu naye mbakola ki mbalamusaako esebo Kemigisha Sharon essaawa zino ye kansala omukyala akiikirira ekitundu ky'Ewandegeya ku division e Kawempe era nga ndi aspirant mu kalulu ketu akabindabinda nkomawo naye nga ku luno ngenda kuvuganya ku kifo kya direct abasinga mu courts kye balowooza nti kyabasajja naye nga ekyo ekifo kiri geno kuba mu ssemateeka mwalimu etteeka eryatondawo kiri ekifo kye tuyita ekyabakyala ekya woman councillor etteeka lya affirmative action affirmative action yaleeta ebifo bino ebyenkizo bye tuyita ebyenkizo omuli ekyabavubuka ekyabakyala ekyabakadde n'abakyala mwe bagendera naye ate tekyalimitinga bakyala nti tebasobola ku representinga oba kuvuganya kukiikirira abantu baba beesigisizza bululu bwabwe ku bifo ebirala so era kibadde kitawaanyaamuko abantu naye nga etteeka limpa omwagaanya n'okuvuganya kwekyo ekifo sebo weewaawo tweyanziza nnyo honorable ebintu obiraba ebitambula mu ggwanga kaadi tezinnagabwa tulinda essaawa yonna tukusabira mukulu Kalaba wano yakusabidde omukka omweru bugenda okudda nga kwoli erinnya lyo nga kweri ku lisiti nange mwegattako okusabira kibeerewo ekityo amiina Mungu akkirize kituufu buli lwe tubeera mu kadde nga kano ng'eggwanga okukyamuukirira for lack of a better word kuba kulungi ku levels kwonna era nja kwebaza abantu bonna abansabidde ekyenjawulo ekiriwo nti mu wiiki eno buli muntu n'abankubidde bukubizi essimu kyasooka ngamba nkusabidde era ne wentuuse wano muganda wange ono ndi Wankima aŋŋambye nti nkusabidde nkitwala kuba ndi mukazi mukkiriza naye nze ekyenjawulo ekindiko era ne message gyentera mu bbanga lino gyenzize nsibirira baganda baffe bwe tuli mu race nti ebintu tubireke Katonda byekolenga bwakola ki bwayagala kuba ebitabo byonna by'osoma mu ddiini yonna gy'osoma Mukama Katonda yalonda abakulembeze era aba n'ensonga lwaki oyo abamutaddeko ekisa kye okukulembera abantu baba amusazeewo akulembere sigamba nti ffe tusinga otegeera mu bantu be tuba tukulembera si ffe tuba tusinga otegeera si ffe tuba tusinga obugagga kuba nze mwattu nno gye nkulembera nnyina n'abantu be nkulembera nga be bansinga ne kasente naye nga Mukama yasaasira n'embeera ki n'embeera nga nze mukulembeze wabwe so tuleme kwetema tuleme kwekonjera bigambo tuleme kulwala ndwadde ze tutayina olw'okuba twewanisa emitima abantu balwadde honorable era kyogera nnyo kubawonyaawo waliwo munnange gwe nabadde njogera naye naŋŋamba naye okimanyi nti abatusaba foomu zino zijjuza beerabira okututeerawo akafo we tujjuliza birwadde ki by'oyina nti kituufu ekyo kyo bandikikonsidalinze ekituufu lwa nsonga kisinziira ku ndaba gy'olabamu ebintu bino byonna ebigenda mu maaso lwaki nebbugu era newunyiza Kemigisha nti okyanyirira bw'otyo okusinza ku mbeera ya kaadi nga bweri simanyi ndi mukazi mukkiriza kyensinga okumanya nti amidst everything ate ne ku bintu byembaddemu n'entalo z'obulamu kuba obulamu kulwana kuba nekyofunye okirwanira okole ki si lutalo lwokka lwa kaadi kati ndabira ddala nti si byakufa na kuwona oba ngifunye oba sigifunye alhamdulillah ate nga tubala ebirala kubanga nzikiriza nti
olugendo lwe tulimu bwe tubanga bye tulimu bya ddala nga twetaaga okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lyaffe nga twetunuulidde beyond our personal interest tulira eggwanga lyonna. nze nsaavinze emyaka ngenda malako ekisanja ku ggombolola awo nga kansala w'abakyala naye teri kizibu mwami Musa nga kizibu kuweerereza mu gavumenti gy'otakkiririzaamu. Kisoomooza kuba yagalagana ne bw'oba oyina proposal ne bw'oba oyina ki ng'emikono gyo misibe. Nze kyesaategeera bwe nali ndayirira okubeera kansala nti bwe batukwasa Bible bwe tuba Quran bwe tuba tulayira olayira ku supervisinga nteekateeka za gavumenti wabula ne bakuteeramu n'akawaayiro eyes on hands off. Ekitegeeza ne bw'oba olabye idea nga nnungi bitya ne bw'onaaba oyina ekirowoozo nga kirungi kitya bw'oba tosobola kwetabamu ggwe kwenyigira mu kikola ogenda kukoma kukola wish lists. Era bakama baffe abalonzi babeereyo ne batuteeka ku nninga Sharon kino Sharon kiri Sharon tokoze naye owaddeyo obuvunaanyizibwa nga bw'oyagala okumanya nti oyagala okubeera n'omukiise omulungi okumanya nti omukiise gy'omusindika amaanyi ge gakomawa. Ekigambo ekyo kikulu nnyo. Tuleme ngenda kukozesa ekigambo okukyamuukirira lwa nsonga keekadde ke tulimu. Bateesa bannange babadde ku muzindaalo kuno. Omanyi advantages z'okubeera omuntu omukulu nti buli kyoyogera kiba kituufu. Naye bw'otatula wansi kulowoozaako nnyo nti emabega w'omuzindaalo guno abakuwulidde by'obagamba bye balina okuwulira bye bateekeddwa okuwulira oba obawabya. Saagala kubakkakkanya naye buli omu kyayogera kiba kituufu naye mu kaseera ki akaseera ke tulimu bwe tubanga tutuuse ku level nti tuyina abagenda okugjayo empapula z'obwa president nga ali mu katemba olowooza tetusaana kwekaabirako ng'eggwanga bajja na bikomando abagira ku buyungo nti bwe kibanga kyekifo ekisembayo mu hierarchy z'obuweereza nga abeera afuuse president yabeera fountain of honor naye nga kikyasobola okuzannyibwako katemba nga bwe tukiraba bwetaba seetaapu bwe kaba nga si kakodyo ka gavumenti eriko kasobolera ddala okubeera akakodyo lwa nsonga omuntu aliko eyeewaŋŋamya mu buyinza bwe yali alayira ekkololo yagamba nja kumakinga sure nti mu bbanga bwe riti tewali opposition tuzze tuwulira ebigambo byayogera nja kumakinga sure nti abo opposition mbanyiganga sumbuusa. Waliwo ebintu ebimu omuntu nze ndi muntu mu kikula kyange nti ne bw'oŋŋamba va wano nfaayo nnyo tooni oyogeredde mu tooni ki facial expression yo eri ki n'enfuula ekigambo kino ky'oyogedde n'enkiraba mu buziba bwakyo nesitakireka bulabi nti akirabye bulabi. So Mwami Museveni bwe yali ayogera ebigambo ebyo abasinga twalowooza eyinza okuba nga political statement eyinza okuba abyogeddemu just kukyamusaamu bakibiina kye naye ate nga mu bintu ebimu sibadde nnyo active mu politics naye ebbanga lyemmaze mu politics nga ndi active mulimu ebintu ebyogerwa nebitayogerwa kubikomyawo ate nga n'engeri gy'anaabikolamu tagenda kujjayo kazize nti olw'okuba akyogedde azileyinge ku tebo mwenna muzirabe nti nja kukikola bwe tuti. Bwe tuba nga tugenda mu kalulu ka 2026 nga tuyina abantu 200 n'okusoba nga bonna bajjeeyo eki empapula then eyo question mark kiba kyeyongerera ddala okulaga ebituli mu kakiiko k'ebyokulonda katya yes criterias ki omuntu zayitamu okukola ki okujjayo empapula okwesimbawo ku bukulembeze bwaki bwonna ku level zonna akabeera obwa kansala era ng'ekyo ekibuuzo kigenda n'eri mu ebibiina by'ebyokulonda ebibiina by'ebyobufuzi byonna nga bwe tuli. Oyagala kusooka basosa mu vetting ng'eya noopu bwe kiba kyetaagisa bwe baba waliwo ekyasobanga eggwanga tusobola okukitereeza luli tubadde twekwasanga nnyo abavubuka ffe bangi naye nze nzikiriza nti buli mulembe gwina okwidentifyinga challenges ze guyitamu
era buteme n'empenda butya kati nno babuwe ekigambo ekyo nti abavubuka ffe bangi essaawa zino tekikyakola kuba statistics ziraga nti abaana abataata abali wansi w'abavubuka kati essaawa zino be batusinga obungi nti ensobi zonna bazadde baffe ze baakola bazitulekedde ekitegeeza naffe tufuuse bazadde era tugenda kwekwasa era ensobi tuzikaringe on ebeere generational curse n'abaana baffe tubasindikira ekintu kino so it's high time ngaffe abakuze the millennials tuveeyo tumanye nti yes ebyasoba bakadde baffe bwe tuba twekwasa nti mwami Museveni ne banne bagenda eruweero ne batta abantu ne bafuna obukulembeze bwe baafuna eyo ye yali mechanism gye baali balina okukozesa essaawa eyo guyinza okuba omupango gwa gavumenti okuleeta abantu bano bibiri batatta n'ekifaananyi ekyontebe y'obukulembeze ate entebe y'obukulembeze nga President Museveni gy'alimu baamaze dda teguyinza nakuba mupango baamaze dda kubanga tutunuulira ebyobufuzi essaawa zino engeri gye biddukanizibwamu eddembe ddyo tuliina tetuganye nga buli omu bwanajjo kigamba nti babawadde eddembe buli omu avuganye ne bwabawa 18 ajje semateeka yakyuka is this what we need ekyo kyekibuuzo buli omu kyaba alina okukola ki okwebuuza era bwe kiba kyapeninga mu ngeri eno what went wrong is the bigger question era bwe tumala okuidentifyinga nti what went wrong kiki kye tusobola okukola okukitereeza bwe baali bazzaawo etteeka nti omuntu asobola okuvuganya ku myaka 18 aba atuuse okwesalirawo twalina osooka okwebuuza ng'ateekateekeddwa atya ekintu kino kitutte ebbanga okutuuka wano we tuli nze nzijukira nga nkyasoma twalina political science baamugjawo ne tusirika kyekiri kyengambye nti mwami Museveni tagenda kujja kuweka zize zonna bw'ati nti ngenda kukumenyaamenya naye nja kukumenya bwe nti akutandikira eri asobola okugamba nti nja kukumenya then the question is to you to ask yourself agenda kummenya atya yogera ku political science otegeera bajja bakulu baffe we basomera political science omuntu yateekateekebwanga tuli mu kukaaba nti neera abantu tebali patriotic naye omanyi lwaki omanyi lwaki bakyusiza syllabus ne baleeta syllabus empya nze essaawa zino mpeerera omwana naye ne ripooti bw'agindeetera ewaka sigenda kukulimba sibitegeera go ge mazima ate nkimanyi ne bazadde bannange bangi bali eyo tebabitegeera balaba birabe naye bwe bajjawo political science twalowooza abaali mu ssomero by then balowooza bannaye subjects bazikendeezezzaako balaga nti yemu ku subject ey'ekisiru terina makulu ery'eggwanga naye omuntu nga tamanyi aba mwangu wa kukulembera oba okukulembera kisawundingamu kalekaleko aba mwangu wa kufuga abandi badde batukulembera abatufuga bufuzi okufuga n'okukulembera byanjawulo kyogamba baba bagijjawo bagisoma bo we baamala okwakwayaringa ebibagira ebibayamba ne baagala babyekuumire baleke omugijjo ogujja omulala nga tegulina eddala balinyirako bulinyizi ne balisuula tukyali ku political science ensi ezimu zemmanyiiko tugereze wano ku East Africa zonna zirina leadership institutions naye njagala ombuulire eyaffe ey'ekyankwanzi nga Uganda yafuuka ya kibiina kimu eri open buli muntu akkirizibwa okugendayo naye nupu tekkiriza abantu kugendayo yes tukkiriza nti eri open but the intentions ezitwalayo abakulembeze nga bwe bakiportrayinga ziba za kuba brainwashinga kukkiririza mu kibiina kimu ekiri mu buyinza but it is supposed to be kale bwe baba bagamba kiri open baleke nupu nga nupu egende etegeke nga nupu yetutta abakulembeze baayo kukola ki okubasomesa era weebuuze lwaki babambaza engoye ezeefaananya ez'amagye ababeera bagenze ekyankwanzi bw'oba toli mu kuba amagye gabaga ggwanga si ga kibiina nti NRM gateekeddwa kuba ga ggwanga twogere nga bannayuganda saagala twogere nga bagwira tulabyeko CDF wa kibiina ki njagala beera aduumira amagye wa kibiina ki alina n'ekiki PLU yagamba si kibiina kya byabufuzi era n'amaanyi gateeka ku ab'ebibiina ebyagambye eggwanga amagye gaba gaggwanga gateekeddwa kuba gaggwanga gateekeddwa
naye tuli mu operating mu system ya Uganda ngaba abamu aboolubatu we basalawo ekole ki etambule nga bo we bayagala. So egwa nze kinnuma nnyo era olusi muganda wange abadde debatinga waneeno Haruna nangamba ntunuza bukambwe. Obukambwe bwe mbadde ntunuza tebuli kuggwe nga muntu wabula bulumi bwe nnina muki munda nti yes Sharon maze ebbanga lyonna nga ngamba kino kye nandyagadde kikyuke mu katanga mu bantu benkiikirira. Nze mu bintu ebimu ebyansikiriza okujja kugamba nti kanzije mu buweereza bw'abantu olw'okuba nti nakulira mu background nga eri bwetyo era nga teri agenda kummanya nti Sharon si family yange gyenvaamu teyina linnya era siyinza kugamba nti tugezaganya family ekyeri wanenenene nti tugezenga ku family z'aba Sebagala family nze okyo saafuna kakisaako nti bagenda kuŋŋamba nti Sharon ava mu family yaki kati mu kwagala okuzimba nange ŋŋambe nti bwe mba nnyimiridde okubaako eddoboozi lyengatta ku community mwenvaamu ki kye nnyinza okukola ne ŋŋamba kambeere omuweereza w'abantu naye with an idea egamba nti mu kimu ekisinga otusoomoza ng'abantu abakulira mu Mugotteko the slum area Katanga ghetto be ba teenage mothers n'osanga ng'omwana azadde mwana n'afuula maama we jjajja ne jjajja wa jjajja nga naye mwana nga bazaalidde ku miki nti expectations zonna ze nayingira nazo obukulembeze ndi disappointed lwansonga nali mmanyi kati akageri kenfuuse kansala nja genda nkonkone ku ofisi ya gundi mugambe banaye mu Katanga kino na kino na kino proposal yange yino kino kyendowooza kye kiyinza okukolebwa mwattu si bwe biri birala otuusa proposal yo mu ofisi ne bakuuza kozi oli wa kibiina ki oli wa NUP kino kishrinkinze n'embeera yonna nti ne bw'oba ogambye nti kansosinge outside political arena nogenda mu companies noziwandiikira ne bagamba obuzibu oli wa NUP government ejja kutugamba ffe tuteekamu NUP sente. You see that is how corrupt obwongo bwaffe ng'Abannayuganda bukola ki buli corrupt to that level. So nze ngamba nti kino ekintu bwe tuba ffe twakyetandikira okulaba nti ebifo byonna ebyobuweereza oba ebyobukulembeze tubijaabuludde ebitiibwa byabwe naye era bo bennyini abandi badde bakadde baffe abandi tuluŋŋamizza be babikoze kuba tukirabye kiri ku record nga Mwami Museveni ayimiridde ku kazindaalo yali Busoga wano ng'abagamba nze newe munampeereza ekidomola kasita kinaaba kikoze kiyisizaawo interests zaffe kasita kiba kya yero so nga mpumbawumba omusango byonna byonna ebigenda mu maaso embeera egenda mu maaso mu byobuweereza n'ebyobukulembeze bya Uganda ffe kennyini abantu Bannayuganda nga sitalizza akina mulonzi akina mukulembeze kwata abakulembeze tuli baalubatu nnyo ku bantu betukola ki betukulembera ffe kennyini ffe twetandikira embeera eno and it takes us okugirivasinga nti bw'otunuulira abakulembeze ekitulema oba ekireetedde abakulembeze abamu obutasaavinga nti yes tosobola kwawula personal interests na national cause naye singa tubalansinga bino byonna tubituukako nga tuzizzaawo institutions za leadership nebaza ebitongole nga open space kyebimu ku bitongole bya Nakyewa open space center eryawo Ntinda era nga erimu baganda baffe nga Kakaire Ashrafu ba Joel nti baali bavubuka era abavudde mu background ez'okulaba nti balina obwagazi bw'okutereeza ensi yaabwe babangula bakulembeze bannabo babavubuka mu ngeri y'okuweerezaamu nti ate n'ebitongole nga bino ebivuddeyo biyambeko gavumenti omulimu gw'erina okukola nabyo olusi babihuntinga down. So nze ngamba ke kaseera gavumenti ezzeewo institutions zino oba bwe kiba tekisoboka kuzizzaawo empowering organizations ez'enjawulo naye ate bo eyongera banyigiriza nti mukama wange principal w'ekibiina era president eyalondebwa abantu bwe yagamba nti si kyasobola twala abantu abakulembeze bange oba b'engrooming nga tebagenda kyankwanzi bwe yatandikawo essomero ya leadership Kamoocha era nabo olabanga bapaka batuli ku mugongo bali hunting it down to bring it down nalyo balitambulirako eyo tebasomesaayo buyeekera wabula basomesaayo omukulembeze weekuttotya bw'oba olwanyiza enguzi ki kyotateekeddwa kukola okitegeera
naye era paka nti olw'okuba contradictinga n'ekya gavumenti kyebeetaddewo nti ekikolebwa ekyankwanzi kya ku brainwashing nti mukkiririze nti mu mwami Museveni yagenda ofuga paka wanaakola ki babuildinga monarchy bwe kiba nga kyawukana n'ekyo ekyo tetusobola kyempoweringa kubeerawo. So ekitusumbuwa ng'abakulembeze abamu bali mu bifo by'obuweereza ng'ekyokukola tebakola ki tebakitegeera. Ate bwe nkizza ku sayidi y'abalonzi ebintu by'obululu election process yonna ebadde commercialized. Tali kintu lumu kyankwasa nnaku wiiki nga emu bbiri emabega twalina okujaguza olunaku lw'okuwaayo omuzungu kye bayita philanthropy week. But philanthropies fena tukimanyi bulungi nti obuyambi obuva mu mawanga g'abakyeruppe bwasalibwako, so nga twagala okuzzaawo eri enkola y'obuntu bulamu. Abakadde baffe bano bakimanyi nti omuliraano gwokya bbiri nti munno kimukutteko naawe musobola okwegattagatta ne mulaba nga musolvinga ekitabo ekizibu ekiba kizzeewo nga tetumulinza ate bantu bawala mu community yammwe kujja kuyamba. So gwe mulamwa gwa philanthropy week. Naye twali ku street nga tubunyisa enjiri eno nga sina bya bululu si bya bufuzi ng'oli omumwaka flyer tannakasoma tannakuwuliriza ng'akubuuza otuleetedde ani ono gwe tulonda sente mmeka zaatuwa nalabye ne abagala emikono gya president akaluluko kali priceless tewali sente zigenda kukukola ki kujja mu kaluluko. Eyo yenjiri ejja president baadde bagamba nti bwe bagenda okusaba emikono babasaba ssente. Eyo yenjiri akakiiko k'ebyokulonda ne gavumenti keyandibadde nnyikiza mu bantu. Naye tutadde mu Bannayuganda omwoyo ogulaga nti abo bagenda kukola ssente. Ekitegeeza it is turned into a business. Munnabyabufuzi muna business essaawa zino mu kikubo gwe bagalidde edduuka bamutaddeko emisolo gyonna nga bwe tugimanyi. Talina nsonga lwaki taggalawo dduuka lye ajje yeetabe mu byobufuzi ateekemu akawumbi ka ssente ng'amanyi nti bw'anaagenda mu paalamenti oba akiise oba takiise omusaala gugenda kukola ki. So kino tetugenda kwetaaga bantu bakuva bweru kujja kutukisomesa. Bannaye guno mulanga ng'okubira Bannayuganda abatono abo abakyamanya ekyokukola. Uganda eggwawo naye nga ffe kennyini abagirimu kiringa tuli mu kutema ttabi kwe tutudde. Tetugirumiriddwa. Ekitegeeza nze ow'omu Katanga bw'oŋŋamba njokyayo kansonjokyayo bwe mba nga nfuna allowance wa ssente zenfuna ne bwe ŋŋamba kwokya buli omu nga mwokya siringi 5 ku bantu abannonda tesobola bamala tezina tesobola bakyusa. Tolina kyoba okoze yadde. Honorable tweyanzege bigambo byogedde bimpomedde era singa mbadde wabweru nandigambye ebigambo byogedde naye ennimiro mikalu nga bagamba. So nsaba osibule ove ku muzindaalo ate bwatyo mukyala Nango Bimasitula ajje. Ngamba ku muzindaalo nze sijja kusaba kalulu kuba kyenzikiriza nti abeewandegeya abantu bange bakujjukiza bujjukiza kuba mpulira nti abamanyi gye nvudde wange kuviira ddala mu Katanga transformation bagiraba. Wabula nnyongera kujjukiza bantu ba Muwandegeya, Katanga, Katale, Soweto, Busia kuba ze zone zenye ezikola Wandegeya ng'omuluka. Bannange tewali ssente zijja mu kaluluko. Ne bwe mbeera nga nze Sharon olaba sigwana kubeera mu kulembezeego tokampa. Kuba kino ekintu kye tutunuulidde ne bwona nnonda ne ŋŋenda ku kanso naye nga bennyino abalina like kuba obuweereza lujegere nze ndi wa LC3 naye nga member wa parliament taweereza bulungi bye nnaakola ŋŋenda nkoma ku wish list. Era ne bwe nnaaba nkwokyezaayo nga Mungu ansaasidde n'enzirayo okwokyayo ne bwe mba nkwokyezza $50 tegagenda mmalawo kizibu kikola ki. Ate bagambe bayige okwetegereza kubanga olwaliro boogera nti bakansala bakoze ensobi bakisitika wamu nti batunulira Sharon nga y'omu ku abo bakoze ensobi. Kansala wa NUP nze ne bwe nneewozaako ne bwe seewozaako naye omulonzi teyeetegereza ensobi yaguddewa. So mbasaba baganda bange Bannayuganda bannange
statistics ezimu nzibakoneddeko luli tubadde twekwasa manyi twasoma batugamba mwe bakulembeza abenca tubadde twekwasa nti we are the majority nga abavubuka kati tetukyali bavubuka nti ffe tusinga obungi wabula abaana betuzadde mu mbeera ey'obugubi ey'obuteesobola be bangi naye kati gwe nga maama w'omwana taata w'omwana atasobodde nakusoma ttaamu eno akaluluko kalina value nene nnyo esinga omutwalo gwe bagenda okwokyayo tujjemu eno perspective eyatuyingidde mbu ndaba nammwe tuba wagenda kulya yes oyinza okuba nga bwotyo bw'okigize naye tukisusse ku kulya omuntu oyo gw'olonza okgenda okulya ayinza okukolayo ekintu ekyenjawulo oba okwongereza ku kulya kale alidde naye ekitundu akiresa atya alidde kiki kyasobola okukola asobola okuyimirira n'akuba emmeeza nti nedda newankubadde kale sijja kulya ndiiremu n'ez'abaana bange nsobola okugaana kino abo be bantu ekintu ekyenjawulo embala ey'obuweereza ey'obukulembeze eri mu bantu gye tuba tutunuulira ennyo kuba tugenda kwetunda tutunde n'ebibala by'emibiri gyaffe nti bw'ompeerezaayo nga mmaze okugula akaluluko essente nange ngenda kuddayo eri kwetandika kukola accountability nti mu kalulu nassaamu bweziti bwe ziba tezizadde magoba bwegati sivaayo era ajja genda dde akaleki akasuubula omulundi omulala tuyanzege ampiza abadde kansala Kemigisha Sharon okuva ewandegeya